Okay guys, lunaku lwaleero nzijjire mu style. Najje nalese ekyuma Subaru baguyita muyini bagite manyo Subaru ekyuma kipya asina kutekako namba naye kwegamba nti ndi wasanyu nnyo nti mwale kumpagira nnyo twalese ekyuma kino kivudde mu YouTube abagamba nti YouTube teri mu sente kati tufunye ekyuma tukirese tuchanveiringa namba ikyali ku numberless ndama zitekako namba mweziri mundao nja kuba nzitekako anytime now so kwegamba mbadde munjerega nnyo motoka asima bikoze bitya nkimaze Jeff bai ogamba tya Jeff Subaru anti najirese byebyo manyi bobera ne Subaru mu kitundu muno omukulu ogamba Anai esanyu lye mpulya lya mwochi wagonja so guys subscribinga mwongere ku subscribinga ali tulete ekyuma ekirala nga kisingako ku kino kino mu kirese katulete ekyuma ekirala mbona muteka obukonguzi wansawo muteke konguzi Subaru mpya kakala ke kano ke musingo okwagala kenalese nagaye kakala ke basingo okwagala twi kenasazewo mbalete nokolwa lero anzide mu style ni interview ne sokedde ddala njagadde ntuleko wano ku kintu kyange kino kwe mbanjikolera mpulirenga bwe mpuwomerwa saka givaako njagala nsule ndayo mu buliri embeera okumpi nnyo omanyi ekitegeeza nti ekyuma ng'okirese kipya oh my god bakyogera tya mu luzungu I can't feel myself sewulira ate bw'okwata Subaru ng'okwata iPhone ate biwooma nnyo nakola lero nze ka interview kano nja kunyako ne kyali wange waliwo bana mchara wange akuba Dana baby ogamba tya sweetheart ati ndi wakati mu interview nkutte simu yo sweetheart nkwagala nnyo kamalo kola interview abagenda okulaba interview eno kigenda baluma nnyo nze mchara wange bwakuba essimu nkwate essimu njikwata baby mbadde nsaba babuuzeeko abaninaanye wano gamba nti hello soko wabuuzeeko mba nkusiibule gamba hello mujebaleko ekyo kimala tobazaako omukono omulala katandike interview baby take care I love you too sweetheart I love you sweetheart take care okay mchala wange anti akubye essimu nga ntandise okukola naye Shafika olinzisa mbwasigadde alikodinga lero nina mwana mulenzi last time twakola surprise ya mchala Allan Cruz Zahara wale ekifaananyi kye mwalaba kye bamusurprisinga nakyo ekya art kye baasiiga obusiizi bangi ne mujja mu inbox yange endowooza n'omukulu Dona namugamba nti abantu banoonya nnyo bakunoonya nnyo bangi ne mujja mu inbox yange nga mumbuuza ani akola ebintu ebyo twetaaga ku muntu asiiga ekifaananyi kya mwagalo wange bannange leero omuleesi atunnyonnyole size kimu oyagala sente meka omanye nti nange sinatuuka waawo kanjira nekubisa bino ebifaananyi bya 60D ne 5D baby printing naye omwana wakyomukono kinaaba kitabuseemu kale Dona yingira mu style naye nze soko njozoyeza nti naguze ekyuma soko njozoyeze mbongaako ene mali najirese Subaru yeno kala gye basinga okwagala n'abantu bwe nagende no yennyini ne mbagamba eno kala abantu gye basinga okwagala nenjireeta naye edduka n'akava side zeeyo bugolobye eyo abasirikale bangamba blood gye walese yeeyo ogamba otya Dona welcome to our YouTube channel thank you oli bulungi ndi bulungi sebo uwangalidde wange onyirira nnyo sente za nabbanja wafuna kasente batuwako ekitundu tulinze kitundu Dona how is life? Life is good. How is you? Obulamu buli butambula butambuzi bwe butyo ffe tubitegeera just wakuba nti abantu abasinga yabadde mu karantini nga bakaba akasente ate kati tuyingizayo kyuma agenda tunyigira era nange nanyize dda zino sale zivudde mu balabi naye nzire kindese wano kubebaza ku shifa eno mbagambe nti ekintu twakirese era tukyaleeta ekirala naye nga Dona nkwaniriza onako olwaleero abantu bambuuza waliwo surprise ya mukyala Allan Cruz nakola nga wasiiga ekifaananyi ekya art ojjukira ne bambuuza nnyo who is that guy omwana nga amanyi okusiiga briefly who is Dona omuntu wabuulira nti Dona yaani mbalamusizza kansooke n'ekyo naye kirala nimeza akasajja kubanze ndi ku boda enzise mu kusookera ddala Dona
mwana nzalwa ye Uganda nga born and bred in Mukono. Dona asomyeko Mukono Kigunga nga wakaveseta. Yes. Nsomyeko paka ku university. Naye nga ate bino byenkola ate si bye nasoma. Nasoma tourism bya bulambuzi. So muku bisoma mbimaliriza tunoonyeza akalimu kagani. Ng'ate mbadde nga nkuba ebifaananyi. Engamba naye kaakati lwaki tetufuna ate ssente mu bintu byetu Katonda bye yatuwa obuwi tujje tulage ensi. So kwe kutandikira awo. Mu high school wakola subjects ki? Mwalimu art? Saakola art. Okakasa? Art namusuulira mu senior 3. Oh my God. Tekisoboka naawe. Nga ntwalira obudde. Tekisoboka. Nali njagala nnyo kola sciences. Naye nga eba ngamba osoma ekitabo. Bino batugamba simanyi tugenda kukola imaginative composition biche ebyo. Kati ate ebyo nga yenza abe. Level twatuuka yeyo. Kati ate nze yalinga abakolera ku like omusomesa n'akireeta nagamba muleetedde n'akyera straighting ku lubaawo. Nga tokola art? Nga sikola art. Bagamba omusomesa jangu okikube ku lubaawo. Yanga agamba gende muleetedde n'ajja akikube we malo kikuba nga akola kinga nze nga nvaawo kuba nze nakikolanga bukozi kunyumirwa. Naye nga ogenda okulaba kitone muggwe. Ya kitone. Nze nakolanga ne ziba coursework. Homework. Homework w'abaana awo. Bayisizaamu eggaali. Nakuwaayo ebbiri. Naye nga tokuba ate kubeera accurate kuba omusomesa yali amanyi. Namanta ono bwakuba n'akiyisa waliwo buno obuwala bwabeeranga Dona njagala kati nga bagamba olulenzi tukubireko. Era nga nkuba naye nga nina level wenkuleka. Nga waliwo sikutuusa kuba mba nkimanyi omusomesa ajja kutegeera. At university ng'oli eyo ng'osoma course gye wakola eya tourism tewasangamu abaana abakola gundi abakola simanyi bagita industrial art bye biki? Ku university babaayo Makerere gye bali naye nga tekyali into me nti ngenda kukola art. Nali mmanyi nti I know how to draw naye nga sikimanyi nti nsobola kikola as a business. Nga nze ndi nnyo mu tourism. Kati mu kutuuka nagambye nti we namaliriza ne I spent like 2 months nga noonya omulimu nembikoowa. Engamba owaayi kati omugezi kangezeeko kino tulabe. Wano mu high school sikubuuziza mama ne tata we bali? We bali. Mukono gye bali? Gye bali. Gye bawangalira? Gye bali. Mama akola mulimu? Mama atunda dduuka. Taata akola mu mwanyi. Asuubula mu mwanyi, yes. Katikira tukubiriza nnyo natugambe mwanyi terimba. Ate natugamba tunogeye emyufu. Wekitiibwa atera tukubiriza nnyo. Yerimu omulamwa. Why? Ng'osoma awo byonna obikoze ku high school omaze osoma bakutikira? Ya bantikira mu 2020 in January, yes. Bantikira mu tourism. Sasomera bubi. Bakutikira mu tourism ate side eno wayina okukola ngo okyakola bya art byo. Kati we nali nkyasoma nga nkikuba naye ku bbeeyi entonotono. Just kugula bupenso sente ezo nzigule mu bupenso na biki naye nga si yebbeeyi nti gy'osobola oteekako nti ye business. Nga nkikuba just awo kubeeramu ne kasente ng'omuntu. Kakubeere mu nsawo wali? Kambeeremu. Kyova olabanga nayanguyirwa we nanoonya emirimu ne gimbula nayanguyirwa okushiftinga okudda mu art industry. Essaawa weevuma okukuba ebifaananyi bino? Sikyevuma. Bana kyetwogerako kiki kino mukulu byasiiga? Wasiizaani asooka ate wano? Ono wasiize ono si Brisha Cash. Abasinga gwe bamuyita. Bamuyita Brisha Cash. Abangi bamanyi nga Brisha Cash. Naye nze muyita Proud Kadam. Why? Proud Kachi? Proud Kadam. Era ono bana ate wamuje bulungi. Abaana bali endooza. Bali endo mwade mumbuuza mugenda kikola mutya naye kati Brisha yetu mumaze. Why? Ati ono omufunyemu ki? Ati ekisookera ddala nsisinkanya abantu ab'enjawulo. Omanyi okubeera mu bantu kintu kirungi nnyo. Nsisinkanya abantu ab'enjawulo, ab'ebitiibwa, abangasizza, abampadde amagezi. Gamba ekyo kyo nkifunyemu, nfunyemu kasente. Tuweevuma kasente. Kasente nkafunyemu. Ntambuddeko kuba nakagendako before lockdown naliko Kenya. Naye ng'era ati. Yes, mbaddeko mu international context. Waliwo gye nawangula
Nina award bali jeri esaazi neri kunnyonyejja. Yes, nina certificate gye nsuubira mu award endala still mu contest endala. How do you compete mu kongundi zino oyingiramu otya? Zibeera online kale lwakuba nti oteekayo akasente katono for subscription. Naye nga in return kuba ne oba towangudde as long as you've participated ofunayo akasente ke bakuwa. Yes, kati ezo nzifunye ezo zongerako ku CV yo. Of course zongerako kuba wemba mpandiika wali of course ebaawo. Gatako wali nogamba. Era in fact nja recommending sa. Eno gye nawangudde ngenda kugikomyawo njikulage nti munayi. Abagizi baffe baleme kulowooza nti tubeera mu kusaaga. So ati omwana atasoma ati mu ssomero atasoma ati ku university ng'osobola okuba kino ekifaananyi buno bwongo bujjawo. Katonda yamanyi. Toina kirasi yonna gye wali otuddemu kuyisayisamu kwongera ku advancinga? Nakoma senior 3 nekikomaawo. N'otandika okusiiga bino ebintu? No kati mu kusiiga bino kuba saatandikira wano eno. Era natandikanga naye nga omanye Abaganda baba bakiyita batya ti ekintu nga kinaabeera okiraba we before then kati ujoko mukula gye kikoma okweriviringa. So kati kino ntandiko kikuba kwa advancinga at university kuba onatuka ekiseera nga mpulira tourism mwagala naye nga ne art mwagala. Kale ate nga nina okukola biri nga ne bino nkolamu ku ngeri ya ka research akatiniti niwe ntambulako mu zigalale z'abalala exhibitions ng'ezo nga neegomba njagala funa ideas z'enjawulo. So kati wali emirimu wegigaana ne ngamba kati I think kye nina nsobola kikozesa okubeerawo. Era paka kati wentuuse n'abantu abasinga okummanya bammanyidde mu art. You did tourism. Ate omuntu akulaba wali ogenzeeko oba okutambulako obanga okuteeka mu nkola bye wasoma ebya tourism? Ekyo mbadde nga nkikola era nkikola emirundi mingi lwakuba nti siina kuba tour company enkozesa. Is it called freelancing? Yes. Ngo osanga mawulire nti oli akola freelancing. Oli asobola okubeera nga alina abatuwalisi naye nga talina batuwa guide bamala. Nangamba Dona jangu ottaseeko wano eno. Ekyo mbadde nga nkikola era nakyo nkyenyumirizaamu kuba nali nkyagala ng'omuntu. Pozi n'ekirala kati waliwo gwe twali before ndowooza before nga sina graduating nga twakola internship. That's when I sold 2 art pieces nga nziguza muzungu. Ye confidence gye najijja kuba nali eyo mu park was it Maction Falls n'entunda ebifaananyi bibiri what was around $75 75 each. N'enkitunda kati of course ezo sente ku student ziba nnyingi. Ziba nnyingi kuba olwo oba oyinamu osizeeko ki kyewamuguza? Namuguza lion ne baboon. Yes. Ng'obisize nga gundi bwesi? No, yali pencil. Yes. Naye ng'eri ku board? Kyali ku lupapula. Just ku lupapula? Ku lupapula kuba era nagenda n'ebintu byange. Wabisiigireyo? Nabisiigire. Kitegeeza omuntu ne wagamba nti kati nyimiridde wano essaawa eno nsiigira kino? Gwe kasitoba n'obudde. Sketching speed. Gwe kasitoba n'obudde. Kino kikutwalira bbanga kituusa wano? Ekisooka njagala nkiteeke ku mood gye ndimu ng'omuntu. Wemba nga njagala okuba ekifaananyi naye nga siri mu mood kisobola okuntwalira wiiki 2. Mood naye esobola kukulemesa omulimu? Yes. Gusobola n'omumala emyezi 2. Nga mood nfu? Ng'okitunulako n'ogaa naye kino nedda. Ate n'okuba ekirala. Kati waliwo n'ekirala ky'osobola okuba mu nnaku 2-3 naye nga mood. Waliwo buno bwana wetera okusanga ku street e Kampala. Nze mutima gwangamba nti akababuwa ebisiige ne bujja butula butulimbe nti bwe busiiga. Obwana obwo bukuba. Mumanyi? Yabusabula nze mumanyi. Naye kati ako engeri gye kaba nti kaba keetaaga kyakulya immediately. Mood eba always high. Naye kati fejjukira obaako ne byolowooza ebitta mood y'okuba ekifaananyi. Ka girlfriend kakunyinziza olunaku olw'eggulo. Kati tosobola kudda ku kifaananyi kya muntu oyinza n'okyonoona. Nga bw'ogira bw'otunuka lwaki nalwoga wankoze kino? Sayiti erina engeri gy'ebulamu. Olowooza ku nalwoga buli kaseera? Sinna. Tolowooza ku nalwoga? Oye, tolowooza ku nalwoga? Nalwoga ex wange.
Ex we wange ebyaddala sagala mulowoozaako lindako kyoyogera kibadde kituufu otebyo otya Naroga ex wo ex wange Naroga abeerawa yali abeerawa ndi mupatiri lindako Naroga abeera Mbalala Mukono tukutumiddeko ex wa Dona Naroga tukutumidde wamwagala nnyo naawe olimba olaba omwogeddeko ne weesika gwabireese Dona tuli ku kifaananyi kino omuntu nga yeetaaze like frame bweti nga bweri ensiige bweti how much does it take? It depends naye kati for this one what size is this? No sino saga kipima nnyo mu size but nga twalire mu S3 kweno tabanga F3 yes S3 nga kiri wet paint nchikolera emitwalo 45 yes yes atenga ye smallest size I can do then ebirala nsobola okwongerako nobaagala ekinene bwe kiti gwe kyonna kyoyagala solonga azogenda kumpa akasente naye nga yeno paint tekyetaaga nnyo kantu kabeere katono kiba kinene kyetaaga kuba kinene nga yeno size etandikirwako yes then waliwo kiri ekya pencil ekibeera ku board kyewateeka ku board ng'ekya Zahara kiba kya sente meka ekyo so kati ekyo ekya pencil kiri mu sizes katandikireko ekyo kyennyini kyogamba ekyo kiri mitwalo 6 that is A2 kati A3 eri mitwalo 38 kitundu ne F4 eri mitwalo 18 kitundu yes F4 yene eringa entono eringa olupapula lw'ekitabo ekino ekyasatu mu ebbiri waliwo kino ekibeera kineneko babye ebisitebook kati ekyo kiba kiwanvuyeemu kiba kineneko gwe wamanya ekitabo kya empapula za Lotatrim ze tufotokopingako size bwetyo yes F4 A2 kati tukitwale nti eringa hafu ya kino kati A3 bwe buno bwaguuga no A3 ye hafu ya kino eno ye A2 yes eno A2 bwe bwaguuga kyensobola okuba kuba kati wekibanga kigenda tula ku glass kiyinza okuba ekizibu ekyokutransportinga unless nga ngenda kikubira kumpi wooli tukiframing tukiteeke mu gundi mu glass ku board bulungi mu gundi ne ya glass frame ya glass yes kitegeeza nti ate bw'okikuba ye n'agula frame n'ojja nekiframingire waka nze sirina buzi actually buli size yonna gy'oyagala so long as it exists njikuba yes yene afuna frame yes nateekamu owaye omulimu guno ogufunyeemu ki omulimu gwo ngawe nakugambye ntambuddeko nzisinkanya abantu ab'enjawulo amayumba ozimbye anedda tubadde mu lockdown ate amayumba kozi nekira kyenjagala engeri gye nazimbye omutima nammwe bannaye nange neetaagayo akatambula owulire emotoka empya weewunya nange neetaagayo akatambula mu mpagire bagenda kuwaga ate bino birimu ssente kituufu zo nziraba bino birimu ssente ate ya mutima gwo buli kaseera okkirizenga nti oli mugagga ojja kufuna ssente esewo okimanyi gyekyo nkiraba akwetaaze muwe namba y'essimu banaye mukube nga mwagala business by the way weewaawo nti ex Naroga yatulumya omutima naye mukube nga mwagala business Shafiika omwenyereketa ki onootuleetera ebizibu waliwo n'abaagala okumpa emmotoka nga si business ng'ayagala kumpa kubika motoka ze kikyannuma ogenda weesa omugongo wangi ojja weesa omugongo abakuwadde buwi motoka tubuuze manager kale n'abagala okuwa akamotoka bajje kati abagala okumpa akamotoka enamba yange eri 0776 86 3309 njiddemu mu Luganda 0776 86 kale 0776 noti 776 86 86 33 33 09 09 yeyo noti 9 yeyo enamba ye eri ku WhatsApp Kuba abaana abasinga bali batera okumboza ali UK, USA, Canada. Bagala bintu bwe ati bwati by the way. Nze umanyi nze njagala ekintu kimu nti osanga umuvubuka munnange nga alina kyakola. Ate ngo gwe tusobola kikola ate naye nga kisolo muyisaawo mu kaseera nga kano okufuna mu kasente. Muyambe mukwateko. Kwanza nkoze interview kuba simu meeting angako nenze nafuna business nga musindikira nga balwa yagala kino bwe kinebwe kinga mukubira simu. Kigwe usoso kunda.
gwe gusoose bulijjo mbadde era nkulaba ku celebrity track ku YouTube naye ngera ngamba ndikusanga kodi naye kati kenfunye omukisa guno ndowooza tumala wano nvuge namu ngenda kutwalako tofaayo kati ngeri ogide ku boda zijidde ku boda oyo ku boda eyise etya omuntu ng'otambulira ku boda ebiseera ebisinga just asking for my neighbors Shafiq and other people around here okay empewo ekuyise etya yempewo efuuwa ate kati akakuba ndaba enkuba ebindabinda kati ku boda kwe mulinako endabulamu like enkuba wetonya ne muzitekako nzise nga tumaliriza Dona abaka kibonyiza okulekera abafans bwa bali ekimanyi nawe n'abafani babegamba ha Shalide tukulabye ekisooka mbagala nnyo they push me hard nakugamba Dona kola kino kikole nga naye akimanyi oyinza obutakisobola naye nawe n'okyeyimbamu n'okomekereza nga okikoze kubuza ekibuuzo omuntu katugambe n'obusire queen nga akuyise wuwe I want you to take a pic of me nga ntudde mu ntebe bwenti nga kanologa katudde mu ntebe kati nga tekataddeeko kintu kyonna kakuba ekifaananyi osobola okikakuba sente webanga weeri nze omulimu omulimu gwe gwa kukuba kifaananyi kati sente weba weeri wonna wonjagalira mu budde bwonjagaliramu so long as there is money nakanalwoka katudde kaka njagala onkuba nze nanga wendi kati ebyo ebintu bibaamu mu business bibaamu ate bibaamu naye nsobola okikuba kuba that is business oyo Saimo Kawalaata oyo ayitawo yoyo Saimo Kawalaata Saimo mubani so nsobola okikuba Saimo omukute ngago omukute bannaye tinga tumisiza akantu ako so nze omulimu gwange gwa kusiiga bifaananyi tebiriiko nti location oba ki so long as kusiiga kifaananyi gwe nga gyokyagalamu ekyange kijja ddi nga tuvudde mu byokusagirya n'okusinika ebinnyo era nsanyuse nnyo okuba nga ndi wano nina ensonga zange ziringa 2 naye nja zikugamba nga tuli off air ogera ziga nga tuvudde wano naye ng'ekyokugula akamotoka kyo kikusigaddemu naye nkusabira naawe ofune akasente kyuma kino nabanzize nga nze neyange nga tupaakinga tuza wali obutebe blood enywa nnyo okitegeera bagenda jimpa akanaba kaddemu 0776 86 33 09 omukulu anayi mumpeera ananga Subaru oyagala Subaru nawe obuukidde waggulu waliwo vitiizi nga bagikuwadde nedde tebampadde mpe bafaani tebaagala basaba bugundi bu vitiizi otandikidde mu Subaru mbadde nina basaba esingako naye tutandikira kale mubeere bulungi mwera asigala masuka wano ku kamera mbadde ne mwana wange Shafiq Abdul Shafiq abosa omusajja w'amaanyi MC Kafumis sharpshooter 1/10 binoculars oba muyite divide by 2 find the O level then ku side wali director w'ekifaananyi abadde Hilary oba muyite the hilarious the most sharp shot and the sharpshooter and the international world over Masengere crossover manyage geego banne manyaga Hilary geego musajja yawo bwatyo mpozi yekisemu gwani Arafat Hilary akasajja kano njagala abantu akale kuso kujiba kulabeko jangu Hilary jangu jangu tujja kukwata ne Shafiq naye tumukwateyo soko je akasajja kakano ka Hilary akasajja kakano ono director w'ekifaananyi abeere ku kamera ebiseera ebisinga then ogamba otya tawalise ezo interview zange ziba za freestyle alali bulijjo mutuuza abantu mu kamera kati nga tusaba gwe andi kati ebyaffe biri so technical tuyina beeri mabega you are so technical omwe ba technocrats techniculasity kati kati jangu kati gendo kwate Shafiq naye bamulabe jangu mukwate mu kamera mukwate kwata Shafiq Shafiq tebijja kunyuma kale ono ye Shafiq bannaye bamugambe yekwate mu kamera yono Shafiq ogamba otya gwe n'ogwo omuntu okulinga embazi omutwe guno bana gunafunayo omukazi nawe oyagala omukyala kirabika afuleera nge twaliko okuve ku boda temukisussa
Chwa tubaleka nyoma ka kamera muleta olugezigezi nkulese kubuuza ku bantu otandikire embigambo binene. Soko tandike ku muntu obusookerwako mfune yangu ya ka sweet tutagala kutandikira moto kajebale jendi oli bulungi njigezaako kati ku kamera tugameti yani aliko kati akyali omukyawe bakuchayi bana ete wali kintu lumanga kuchawa anti bakuchayi okuchako kwanna kumeka ono weekend bamukyawa ate obuzibu teri kirumanga kuchawa ate ne bakeza ku interview okirabe kintu choga mubudda ndi mukogeraga bakuchayi sogezo zibaji ex bakaita kania narugoti mbere bulungi ono eshafiki ku kamera ono Hilary director w'ekifaananyi everyday then side eri ku sound tubadde ne mwana mulene mwana muwala Irene Najingo tomutunuza yo mwana mutunuze oyo Najingo yani bakuitani Nze Najjuko Fatuma. Yego Najjuko. Ono abadde ku sound yatambuza cables zonna zolaba zine zibira ku microphone to directing. Kwata basibule tuve wano. Mugambe bere bulungi mweraba. Tunule eno. Mubere bulungi mweraba. Kale tugenze mbere bulungi bali. Kakati wano wetutuuse wewa senga w'omwana oli mutabani wa gundi oli kojja gwe yatugambye abaafuna obuzibu n'obutakkaanya ne muzukulu wa jjajja oli Drake Sekeba vumbula tova ko nkomawo n'ebisinga wano naye teweerabira tuli wamu ne banaffe aba Hilary Products nga bano bakafulu kutuusa ebigaji mu ggwanga naye nga nkunnyonnyola nti amaka gano wenyimiridde ge gasenga wa muzukulu wa jjajja oli okitegedde katukomewo katono nnyo tova kuvumbula